Bismillahirrahmanirrahim. Kino kyavudde wa muganda waffe Abomaka yagambye nti singa bantolera salaamu nga nsaala oba olina ayasimula nkola ntya. Kyetumanyi obulungi nti omuntu bw'aba ayasimudde ng'oli mu swala, omuntu oyo tomuddamu. Wabula abamanyi nga Sheikh Ibn Uthaymin wa Ibn Taymiyyah bagamba nti singa omuntu akutolera salaamu, omuntu singa akutolera salaamu ng'oli mu swala, bw'oba osobola esswala togiddamu kulwokubanga esswala eyina alfaadhun khaasan laha, esswala eyina ebigambo byayo ebyeyawulidde. Kyokola owanika omukono gwo ogwa ddyo n'oguwanika n'obeera ng'omutegeeza nti salaamu ogizzeemu. Then bw'omaliriza okusaala esswala ng'omuntu oyo waali ogiddamu talaffuzan n'ogyogera mu bigambo n'omugamba nti wa alaykum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu singa aba waali. So bw'abanga yatambudde n'agenda esswala ye togiddamu. Ekyokubiri, osobola okugamba nti subhanallah, tukozesa ebigambo bibiri. Osobola okugamba nti assalaamu alaykum, osobola okuwanika omukono gwo ogwa ddyo n'obeera ng'omulaga nti essalaamu yo ogizzeemu. Oba ekyokubiri, osobola okukola tasbihi n'ogamba subhanallah. Osobola okugamba ekigambo ekigamba subhanallah, omuntu oyo ng'omunabbaha nti oli mu swala. Ekyo kikkirizibwa nakyo kusinziira ku bamanyi bwe beegatta ku nsonga eyo. Ekibuuzo ekyokubiri wabuuza nti singa mba ndi mu swala mukama wange nampita nga talekeraawo, nampita akaseera ne kagenderera, tunzikirizibwa okubeera nti swala ngivaamu ne ŋŋenda mmalirize ensonga gy'aŋŋamba oluvannyuma ne nkomawo. Tugamba nti tokkirizibwa kuva mu swala ng'oli mu kugisaala. Tokkirizibwa kuva mu swala ng'oli mu kugisaala mu kaseera nga omuntu akuyise ng'ate oli muntu munno, ng'ate oli mu kusaala esswala eyalaalikibwa gy'oli. Nga bwe tukimanyi obulungi nti la ta'atu al-abdu fi ma'siyati al-ma'bud, la ta'atu al-makhluqu fi ma'siyati al-khaliq. Tetukkirizibwa kugondera kitonde kyonna ng'ate mu kaseera ako kennyini tujeemera omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Olaba ne hadithi ezawalada kuva ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zirimu omuntu okubeera nti omuntu singa mukadde wabeera ng'akukoowodde, okkirizibwa okuva mu swala n'ogenda eri omuntu oyo. Naye esswala eyo eteeka okubeera nga ya naafila, ya sunna, si swala ya farada, kubanga esswala eya sunna swala ya kyeyagalire, so ate esswala ya farada eteekeddwa okubeera ng'ogisaala. Bwe kityo ne babeera ng'abamanyi beegatta bulungi ku nsonga eyo nti singa abeera ng'omuzadde akuyise, beera ng'ojjala esswala, oba nga waliwo ekiba kiguddewo kyonna awo esswala obeera ng'ogyajjala n'obeera esswala obeera ng'ojanguyiriza. Esswala ojanguyiriza n'obeera ng'ogisaala. So mukama wo wabeera ng'akuyise ng'oli mu swala, kyokola esswala togiwanvuya nnyo, beera ng'ebitundu ogenda okendeezaako, osome essula nnyimpi ku rukuu, obeere ng'ofunzafunza osobole okugenda gy'ali. Ng'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba mu hadithi ya Qatada, bwe yatunyumiza n'agamba nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inni la aqumu fi salati uridu an utawwila fiha. Omubaka Muhammadi agamba nti lumu nagenda mu swala ne nsaala ng'esswala ŋŋenderedde kugiwanvuya, fa asma'u bukaa sabiyi, ne mpulira omwana omuto ng'akaaba, fa atajawwazu fi salati, n'entandika n'esswala ne mbeera nga nagisalako ne ngifunzafunza mu kugisaala, karahiyan fiha an ashukka ala ummihi, ne mbeera nga kye nnali ŋŋendereddemu omukyalo oli nnyini mwana akaaba nga tusaala, nneme kubeera ng'ate muleetera obuzibu okubeera nga endowooza eyo abeera nga alowooza ku mwana we ali mu kukaaba. Bw'atyo omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama n'abeera ng'esswala yajanguyiriza era n'abeera nga yagikendeeza. Ekyo ne tubeera nga tufunamu ekyokuyiga nti singa wabeera waguddewo ekintu nga kiri tawaali, esswala tugifunzafunza era tukkirizibwa okubeera nga tugifunza. So mukama wo abanga akuyise, esswala togivaamu, wabula beera nga okendeeza ku swala. Esswala beera ng'ogikendeezaako mu buwanvu bwayo osobole okugenda obeere ng'omusisinkana, kuba olyaawo oyinza okufunamu ekisinga okuba ekirungi mu mbeera bw'etyo. Naye esswala eyo bw'ebeera nga ya sunna, kidda eri ku omukadde wabeera ng'akoowodde ng'oli mu swala eya sunna, ogivaamu
n'ogenda n'omala haja ye oluvannyuma fatuidu swala min jadid bw'oba oluvannyuma n'okomawo esswala eyo eya sunna n'ogiddamu buto nga bw'oba osobodde biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Latifa Sulaiman Kakooza yagambye nti emmaali y'omukyala egabibwa etya? Emmaali y'omukyala egabibwa etya? Nga tukimanyi bulungi era nzijukira kino nti waliwo Sheikh Miradu kennyini yakoonako ku nsonga eno. N'abagamba nti ekintu kugaba mmaali musomo mugazi nnyo, tetukoonako kikoone. Nzijukira nti yakyogerako n'agamba tetukoonako kikoone, nti ogambe nti tugenda kwogera bwogezi nti omuntu ono afuna bwe kiti oba omuntu emmaali omuntu bw'afa tukigaba bwe kiti. Olw'ensonga omuntu bwa Allah subhanahu wa ta'ala ye yagaba emmaali eno mu Qur'an al-Karim, ate ng'omuntu waliwo conditions ezibeerawo era ne wabaawo circumstances ezibeerawo ng'omuntu oyinza okuba obadde ogenda kufuna 5 oluvannyuma lw'omuntu gundi bw'abeerawo n'ofuna 6 mathalan ngeza, kati senga omuntu oyo ate tabeerawo n'ofuna 7, bwe bityo ne bigenda nga bikyukakyuka nga tuyinza kumala gabikoonako bukoonyi okusinziira ku nsomesa y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naye mu kukoonako ekitono Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku mmaali y'abakyala gye babeera balese ng'abaami waabwe bafudde, abakyala gye balese abakyala emmaali gye babeera balese nga bafudde, Allah yagamba abasajja n'agamba nti walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walade. Mmwe abasajja muyina kitundutundu mu mmaali y'abakyala bammwe gye bwe babeera nga bafudde muyinamu ekitundutundu mu mmaali yaabwe. Ekitundu ekyo senga babeera nga tebalese mwana yenna, omuntu oyo ng'afudde talina baana yonna, fa in kaana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna. Naye senga omuntu oyo afa ng'ayina abaana, Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza abasajja babba baabwe nti obeeramu na kimu kyakuna mu ebyo by'abalese min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn, oluvannyuma lw'okutuukiriza ebiraamo n'amabanja ago gaba abadde nago. So ekyo kiba kitegeeza bulungi nti ekitundutundu ekisigaddewo kiba kirina gye kiraga senga abaera tabadde na mwana, so ate ne bwabeeramu ne kimu kyakuna senga wabeera waliwo abaana era emmaali esigaddewo naye eba eyina awalala gyeyinza okugenda. So tetuyinza kumala agagamba nti omuntu afuna bwati ne bwati, kuba tulina kusooka kutunuulira era tubuuza nti omuntu oyo yafudde, tumubuuza nti abaana we bali, yes, taata we waali, mama we waali, emmaali gye yalese yenkana etya, yenkana bweti, value yayo eri etya, yenkana bweti. Then tusooka tubala ebintu ebyo byonna byonna, oluvannyuma lw'okubibala ne tutunuulira Allah subhanahu wa ta'ala kwabo bonna abali awo buli omu Allah yamuwaaki, yamuwa kyenkana ki okusinziira ku buli omu bwe yenkana makaani ye eri omufu, kubanga twawukana omwana ne muganda w'omufu n'omwana w'omufu tebenkana marutaba eri omufu, buli omu ayina omugabo gwe okusinziira ku butya bw'asinga okubeera ng'asemberedde omufu. Ekibuuzo ekirala wabuuza nti nzikirizibwa okusaala nga seebikkiridde nga ndi mu kisenge kyange. Tugamba nti ekigambo ekyo tekikkirizibwa era ekigambo ekyo kirimu arai attijaniya, abantu abalina amadhahibi attijaniya be balina enzikiriza eyo oba endowooza eyo nti omuntu akkirizibwa okusaala oba omukyala okusaala nga teyeebikkiridde ng'ali mu kisenge kye, kulw'okubanga tukimanyi bulungi nti fi shuruuti sihhati ssala sitiru al-awra, mu bulombolombo obuleetera esswala okubeera ng'etuukiridde bulungi kwe kubeera nti omuntu abikka obwereere bwe bwonna n'abeera ng'abubikise bulungi, esswala ye neesobola okubeera ng'ekkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye tukimanyi bulungi nti obwereere bw'omusajja buva ku maviivi paka waggulu w'ekkundi, alama ittafaqa alayhi al-ulama, okusinziira ku bamanyi bwe beegatta ku nsonga eyo. Ate obwereere bw'omukyala kibeera nti omubiri gwe gwonna bwereere, si wal wajhi wal kaffaini, okuggyako ekyenyi n'ebibatu byombiriri. So omuntu bw'oba ogenda okusaala omukyala oteekeddwa okubeera nga weebikkirira wenna, osobole okubeera ng'osaala essala, si nsonga oli mu kisenge oba tuli mu kisenge, ku lw'okubanga newankubadde ng'abantu tebakulaba, ye Allah subhanahu wa ta'ala yalaalika esswala era n'abeera nga akukakasa nti olina kwambala bw'oti, ye abeera akulaba mu kaseera ako. Ekibuuzo ekirala kya Hajara Ismail yagambye nti kikkirizibwa okukyusa obutonde bw'omuntu ng'omuntu tugeze abadde mulema n'agenda mu ddwaliro ne babeera nga bamulongoosa ne bamutereeza. Ekyo tekirina buzibu bwonna,
tekiina buzibu bwonna ku lw'okubanga nti Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda n'akugezesa ng'oli mu mbeera bw'etyo. Ate ekitegeeza nti obwo obulwadde bwe bubeerawo ate era Allah subhanahu wa ta'ala yemu yennyini yagamba nti likulli dawa'in shifa, buli bulwadde Allah subhanahu wa ta'ala tukimanyi bulungi nti yategeeza ala lisani nabiyihi nti buli bulwadde bulina eddagala lyabwo. Kitegeeza nti obulwadde bw'obulema obwo bulina eddagala, nti basobola okugenda ne bakumenya amagumba ago ne babeera nga bagaddala bulungi nnyo mu mubiri ogwo ne bagatereeza bulungi. Bwe kibeera ng'ekyo kisobose tekirina buzibu bwonna. Naye ate omuntu bw'oba ng'otegedde era ng'okakasizza bulungi nti ddala buno obulwadde bwe nnina Allah bwe yangeseza nabwo, singa ngezaako okwetataaganya mu butuufu sisobola kuwona okusinziira ku experience eriwo mu basawo baffe n'okusinziira ku byandibadde bikozesebwa nga nabyo tebiriiwo. Mwani wattu ekyandibadde kisinga obulungi kubeera ng'okyesonyiwa ku lw'okuba ng'oba ogenda kussa obulamu bwo mu ttahaluka mu bulabe ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakyo yakigaana mu Qur'an al-Karim. So ekyandisinze ekituufu kiri nti omuntu akkirizibwa okubeera nti yejjanjaba n'abeera nti awona. Naye bano abakyusa ate embeera endala, Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda ng'oli musajja, gwe noweekyusa noweefuula mukazi, kubanga ekyo tukimanyi bulungi nti kiri waaqi'a olwaleero kikolebwa. Omuntu oli musajja noweefuula mukazi, ekyo tekikkirizibwa ku lw'okubanga Allah subhanahu wa kiba kitegeeza gw'okyusizza obutonde bikulliya. Allah yakusiimira kuba mukazi ate gwe noweefuula musajja. Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda ng'oli musajja, enviiri n'oziggyako n'obeera ng'oteekako z'abakazi n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, ekyo kiri haram era tekikkirizibwa. Wabuuziza ekibuuzo ekira hajara n'ogaa nti omukyala talina mbeera yonna wakkirizibwa kubeera nga w'omusajja ttaraka. Mpozi kansooka okubeera nga nkujjukiza akantu kano. Ettaraka musajja kibayita ttaraka ye musajja gyawa mukyala we. So ate omukyala kyawa bbaawe bagiyita khulu'u, tebagiyita ttaraka, bagiyita khulu'u. Omukyala akkirizibwa okweyambula omusajja. Omukyala akkirizibwa okweyambula omusajja, naye bisharti bw'ogamba nti ogenda kweyambula omusajja oteekeddwa okukwata amahale ge gonna ge yakuwa n'obeera ng'ogamuddiza. Amahale ge gonna ge yakuwa olina okugakwata n'ogamuddiza singa obeera ogenda kumweyambula. Kiwagambye nti abasheekha abasinga obungi okugaana abakyala okweyambula abasajja baabwe babeera tebabagaanye ku lw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakikkiriza, naye babeera tebabagaanye, wabula baba wajjaha kubanga abakyala abasinga obungi mwana wattu ensonga eno bagipakukiramu. Bw'afuna omusajja ng'alaba mwana wattu ayinza okuba alina ku ssente okusinga omwami we gw'abadde naye okumala akaseera, abamu tebalina bugumiikiriza olw'okuba nti alaba ono omusajja ayinza okuba wanjawulo ng'alina ebirungi ebyamulabamu, mwana wattu n'apakuukirira n'agenda abeere nga yeeyambula omusajja oyo n'abeera ng'ateekawo n'embeera, ku lw'okubanga tukimanyi bulungi nti abakyala bo tebaggwako mbeera za kwekwasa era tebaggwako bigambo ebisinga okuba ebingi. Era ensonga lwaki omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabagamba nti bwe yagenda mu Isra wal Mi'raj yasanga abakyala nga bayitirivu nnyo mu mulyo jahannam. Era bwe yakomawo n'abategeeza nti ne bamubuuza, ya Rasulallah, nsonga ki etuleetera okubeera nga tugenda kubeera mu muliro jahannam, tubeere nga ffe tusingamu abangi? N'abagamba nti takthurna laana, muyitiriza nnyo kolima. Mwana wattu abakyala bakolima nnyo, abakyala mukolima nnyo bannyinaffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekyo mmwe abali mu gurupu abeere nga akibataasa, mubeere nga oba oliawo mugumiikiriza ku mbeera abaami bammwe gye balimu, oba oliawo oyinza okulowooza nti eri gy'ogenda yewasinga okuba walungi, so nga ate obulungi obulese wano w'oli. Mu mbeera eyo okuwa omukyala okweyambulwa omusajja tekirina haraji yonna, naye wateekwa okubeerawo ensonga ennambulukufu ng'ensonga zitegeereka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuba ayinza okukugezesa n'eyo gy'olaze ate n'osanga embeera yewasinga okuba awakaawu oba yewakyasinza okuba awakambwe mwana wattu. Ekibuuzo ekyo ebyo bibadde ebya haja.